Gwanga muje Boston tugunjule emiti emito Summer Camp 2019. Olusirika lwamalira ddala ennaku 4 nga luyindira mu Pine Acres Camp mu New Hampshire. Ebyokuyiga byali bingi nnyo ddala nga bamaze okutegeezebwa amateeka ag'okugoberera mu lusirika luno. Twatandikira kubayigiriza kitiibwa kya Buganda. Abaana baayigirizibwa ebigambo ebikirimu, okubisoma wamu n'okubiyimba. So nno mu birala bye baayigirizibwa mwe muli amazina amaganda. Ate olwavaawo ne bayigirizibwa emirimu egy'emikono, baaluka ebisero, obuugi bwe basobola okukozesa mu biseera eby'ebbugumu, okukola emiguwa, okuzinga emipiira egy'ebyayi. Nkugambye buli mugunjuzi alina kye yabayigiriza. Baayiga okukola ebitambaala n'ebirala bingi nnyo ddala. Buli lunaku lwakomekkerezebwanga n'ekyoto. Eno gye baayigirizibwa okweyogerako ng'Abaganda, okuyiga ebyafaayo bya Buganda, entambuza y'emirimu mu Buganda n'ebirala bingi nnyo. Buli muyizi yagendanga okuvaawo ng'asobola okwetottolako nga ye Omuganda. Abayizi nabo baafuna omukisa ogw'okubuuza ebibuuzo era nga balina bingi nnyo ddala. Okusinga baayagala nnyo okumanya ebikwata ku lulyo olulangira. Leero we gwatuuka ku by'okutegeka emmere ne gubula asala. Abaana baayigirizibwa okuwaata wamu n'okusiba emmere. Obwambe nno bwasalako abawera naye nga nabo bamalirivu okumaliriza ekyo ekyali kibaleese. Kyaddaaki emmere yajja era ne gutuuka kuginyiga. Buli muyizi yafuna omukisa okunyigako wakati mu kukaayana nti bo eka tebalabanga ku bazadde baabwe banyiga mmere, kubanga babalabanga bagisotta obanga bagigoya nga bakozesa ebisotta oba emirawo. Wano omugunjuzi Rebecca Nansasi
yakola omulimu gw'amaanyi nnyo ddala. Bwe twava awo ate abayizi ne bayigirizibwa ebyokwambala nga bwe bibeera mu Buganda. So nno n'ebyemizannyo byalimu. Abaana baffe baayigirizibwa okwesa omweso. Wano omukungu Henry Ndawula wamu ne Daniel Nvule baalaga obukugu obw'amaanyi. Ate omuyizi Sozi Sebbaale n'ayiga bulungi nnyo. Nkugambye ono yayiga okubala omweso n'adda ne mukati. Mu birala mwe mwali okuyiga eby'omu kibiina. Baayigirizibwa ebikwata ku mpisa, eby'obuyonjo, okusoma n'okuwandiika Oluganda, amakulu g'okulanya, okulandulula eŋŋanda mu lulimi Oluganda, obuvunaanyizibwa n'ebirala bingi nnyo. Nkugambye abayizi baagenda okuvaayo wamma ggwe nga bye bayize toyinza kubibala. I don't care where you come from, I don't care you're here as people who share, people who have the same goals, people who have the same interests, people who care about each other. Nga bamaze byonna oluvannyuma abayizi ate baakomezebwawo mu Boston okulaga bazadde baabwe bye baali bayigidde mu lusirika lwabwe luno.
atulaganyiza atulage kula lero tugenda kwebuga twetale mwesibe ebisenso owerimu atemye kuwabiri nga kifumba muntu kwamabere gayola wabadde alina puroguramu nandikusabye ozesonyiwe era nawe ayinamu enyiike nandikusabye gyobibye lunaku lw'omwana tulabirawo abaana bange abakodomi bebano bulijjo beninda mwebala okulonda mwebale kewune kambibye ketulye kagwake abakodomi tweyanze mwebala okukyala ne mutindiga eggendo sirema bebaza n'ebintu byemulese nkumuli tuninga afunye ekitengo kambibye ati azala nakuza bino byabeera kona mpulire laba amakazi mwetale katunyigire kona nnyo konera ddala amanya katoka Jubi mpaka wa Ssaabasajja Kabaka ono musaze ly'e New England. Tuli wano New Hampshire, tuli mu lusiisira lw'abaana batandika ku Lwokuna kati tuli lunaku lwa mukaaga naye nga tubadde eno n'abaana bano nga tuzze okubayigiriza ku bintu ebikwata ku Buganda ebyobuwangwa byaffe n'ebirala ebikwata ku Buganda. Tulina abaana nga 40 abali wano betwazze nabo. Tulina okusoomoozebwa kunene okubayigiriza ebintu kubanga okusooka olulimi bategeera kitono naye ekyo tekijja tulemesa kukola mulimu guno. Tujja kweyongera mu maaso nga tukikola okusoomoozebwa kuno tujja kukkiriza. Amanya gange nze Fiona Natabika Feero nja okukola mukisa guno okwebaza ennyo abazadde omwaka ogwokubiri era batweza abaana baabwe okujja mu summer camp kubanga mujje summer camp tugumbire emiti emito 2019 twebaza nnyo okutusaamu obwesigwa okuweereza abaana era abaana mu kampu eno bayizeemu ebintu bingi tugezezzaako okukwata ku bikantu ketusobola okubayigiriza tubayigiriza okuwaata okusiba emmere okunyiga emmere empisa ez'abantu empisa ez'omuntu mulamu engeri omuntu gy'alina okweyisa awaka n'okubayigiriza ebintu ebirala ebyenjawulo era nga tusuubira nti kyetukoze mu kampu ino n'abazadde banaabwe batuuseeka banaayongereza ku ekyo nebongera okuyamba abaana baffe tusobole okugunjira emiti emito eginaaweesanya ku Uganda ekitiibwa era ntwala mukisa guno era okwebaza ennyo ba volunteers abakoze omulimu gwa nakyewa ne bajja ne babeera n'abaana baffe bonna beebale nnyo beebalire ddala era tusaba nti n'omwaka ogujja kimu kitambule bulungi era kalikulamu yaffe yongere okugaziwako tufune bannakyewa abalala tusobole okukola ekintu kino buli mwaka tusobole okusomesa abaana baffe empisa zaffe ez'obuntubulamu wesenyaffe Uganda ekitiibwa awangale ayisa Basajja Kabaka. Zekatende Ssemakula Fred Pulezidenti wa ggwanga mu Boston chapter nina essanyu lingi okulaba nti twatandika kampu eno oba olusirika omwaka ogwaggwa yali olusirika olwasooka ne tukuza abaana nga basoba mu 6 ng'ate era kya ssanyu nnyo nti mu abo abaana abamu 6 almost baana 20 bakomyewo mu kampu eno ey'omulundi ogwokubiri nga kampu eno ekigendererwamu okulaba nti abaana baffe abazaaliddwa ebweru eno basigala ku nnono zaabwe n'okumanya ewaabwe baleme okuba nti beerabirayo era twesanze nti baana bangi nnyo mu kampu eno bwe bajja balaga ennyonta ey'okumanya ewaabwe so nga ate bambi tebadde tebalina mukisa gumanyaayo nakutegeera bifa ku bwakabaka bwabwe.